mutya abagala abalungi ab'ekumi na kusinga 5256 mbayaniriza ate nate olunaku lwaleero kansubire muli bulungi byonna gye musinziira okubeera nga mwekuumirako. Olunaku lwali tugenda kwogera ku ddagala ly'amazzi ng'omukyala ali eyo ng'oyitibwa nnabukalu oba ng'omusajja olw'okuyingira eddakiika 2 ng'okala. Bannange emmana enkalu enyiiza ate emmana enkalu kambabuulira emenya omusajja okuzina. Omusajja ne bw'ajja ng'alina obwagazi asita akuyingira n'okala. Mutama obwagazi bugenda anti atandika okuwulira ng'omukira akakamukake omanyi okubeera ng'omukira oguyise wantu naye nga tewali yadde akaseerera so bibabeera nga bibafuukira ekizibu oba bimuleetera okubeera nga yeetamwa oba ne bimuviiramu okubeera nga n'obwagazi bukendeera. So bakyala oli mu kalo infections ezaakuleetera ebizibu oba family planning birowoozo oba olina okwetereza n'okakasa nti munnange obeera namazzi era omusajja anyumirwa nnyo okubeera ng'ali nawe ate mwabaagala agapiisuuka pisi mu bbanga ojja kugafuna kubanga kasita ofuna obwagazi buli kimu kiba kigenda kutambulira bulungi. Eddagala lino lingenda ogabanako nammwe lireeta obwagazi erimu n'okufunza lifunza ate nga n'amazzi wali wonna wansi ogenda kubeera kkiriya. Eddagala erisooka tugenda kulaba akantu ke tuyita kamubiri. Kamubiri kano abamu bakayita kamubiru mubiru nga bwe mpulira mbu erinnya lya mubiru naye nga effe mu Buganda oba Abaganda bakayita kamubiri. Kamubiri kano eno tukakozesa tutya? Kamubiri okakwata bulungi obukola bwako kabeera n'obukola nga butini ngenda baterawo akafaananyi kaako onaaba nga nkafunye. So okabeera n'obukola nga butini nga bw'obuwulira. So okwata obukoola obwo okunyulako obukola n'okunyulako obukoola n'onfunira baketi oba akataasa kano kogenda funa baketi funira baketi nga tekolangako genda kudduka ogula baketi naye nga ngumu preferable. Mumanyi zino baketi zaberanga langi wa soldom like langi ono ezo baketi za langi ennene eza white ezengumu preferable njagala baketi eyo oba osobola oginfunira. Bw'oba osobola okunfunira baketi eyo ogikwata bulungi nnyo n'ogiteekamu amazzi agookya n'oteeramu akantu kano bwe kaba nga kabadde kacaafu sooka okoozeeko omale okukoozaako okateekemu amazzi ago nga gatokose sooka ogaleke gabeere nga gakkakkana gye gagenda nga gakkakkana togalinda kwola ddala nja kusaba weeyoteze akantu ako oba okatuuleko okeeyoteze onfunira bulangiti oba ekigoye nga kigumu bulungi n'otuula ku baketi eyo n'olwapinga ekigoye ekyo okuva wano wansi nga bwe naakyesiba nga ninga eyeesibye leesu naye nga nkimanyi nti tekigenda yingiza mpewo then n'otuula nekiba nga kikubiseeko bulungi ng'oli tasobola ntegeera ki kyotuddeko. Baketi eyo ogenda gintuulirako eddakiika 15 oba 15 zonna bw'oyagadde ogiveeko kaakati ago amazzi gaveeko then era osobola ofuna kamubiru kano oba kamubiri osobola okunfunira akantu kano era n'okoozaako bulungi n'onfunira amazzi gano aga bulijjo n'okakwata n'okasuulamu naye sooka okoozeeko bw'omala okukoozaako nfunira amazzi ago gateekemu kayenge mu mazzi agatookya gali agookya gakweyoteza agasooka kayenge bw'omala okukayenga kankwatira okanteere wansi okatawaaze naye tokatawaaza nkalimu ebikisengejja mala okayenga bulungi nfunira maybe ekisengejja ekinene oba ne bw'ofuna katimba ogasengejje kati oggyemu bino bigundi biresidu obisuula osigazeemu liquidi yokka liquidi oyo ogitawaaze ojja kubanga wejjanjaba infection ogenda kuba osumulula ensulo ze ez'amazzi n'obwagazi ogenda kuba obufuna ng'ate okoseza eddagala litya limu. Kati then gwe alina yeast infection simanya biki twala tugende njagala amazzi sitiiru ogenda kanfunira okanyengere okafumbe oba okayenge kyona kyoyagala okanywe tekalina buzibu oba okafumbi obufumbi oba okayenze but preferable oba kyandikoze nnyo amakulu singa okafumba. Kwata obukoola obwo sooka oboozeeko mu mazzi agatukula teeka mu sepikiyo ngiraamu amazzi agatukula amayonjo ag'omanyi nti gakunywa tokosaako katini tobifumba ng'afumba eddagala kasa gatokotamu titititi jjako dakiika 1 dakiika 2 jjako kati gateeke wansi gawole nywerayo ekikopo ky'akamubiru ako mukwano ojja kulaba bw'ofukumula era ojja kulaba bw'osumulula ensulo zo amazzi gajja kujja era ojja kubeera ng'ogalaba. Okweyoteza mu bakyala kano nkayisaawo kuba saagala ate mu kitwale nti baagambye tweyoteze saagala mukazi yeyoteza nnyo manya nti weeyoteza at least omulundi gumu mu mwezi tudde ku ddagala eddala
ekitiko simanyi oba ekitiko mwali mukiwuliddeko ekitiko kireeta obwagazi mu bakyala ate kireeta amazzi osobola okyekuliza ogenda n'ogulayo kapiisi katini nnyo mu wino n'okireeta ewo n'okiteeka mu baketi oteekamu mazzi ofumba amazzi agookya n'ogateekamu amajaani n'oyiwamu ekitiko ekyo oba bateekamu ne sukaali n'oyiwamu kati gye kikoma okutuula oba amazzi ago gye gakoma okulwa mu baketi eyo gakyuka ani yali gaba gafaanana nga bw'olaba omugundi nga bw'olaba baguyita batya omunaanansi bwe gutunula kkala yaago naye gaba galina engeri gye gawoomamu tegakaawa tegakola galina engeri gye gawoomamu oba nga mbeera singa omunaanansi galina engeri gye gawoomamu etategeerekeka naye nga gakola ki ganyweka buli lunaku nywera ekitiko ekyo making sure kisengejja bulungi obutaleeta ate bizibu birala kisengejje teeka mu kikopo kyo nywa ekitiko ku makya olweggulo osobola n'okifuula amazzi g'ewaka nti gwa ennyonta bwekuluma ng'ofuka kitiko kyo ng'onywa ennyonta bwekuluma ng'ofuka kitiko kyo ng'okola ki ng'onywa ojja kubeera bulungi nnyo nga bw'okiwulira eddagala eddala baliyita olunyereketo ngenda gezaako okunoonya ebifaananyi ndabo bandubawo olunyereketo kabeera kantu twakanyiganga ne kapalo kapu kalina obukoola obutini naye nga kaliko obuntu bw'onyiga ne kakola pyu bwe katyo onkwatira olunyereketo olwo n'olunteera mu mazzi n'ofumba n'onywa lujja kuleetera amazzi galikkiriya eddagala eryo lyensomesezaako siri eddagala lye mbadde nsomesanga bulijjo eddagala eddala lye nteera okubagamba baliyita lumanamana nze bwe ndiyita naye liyina erinnya eddala bakiyita kitonto ekitonto libeera n'obukoola nga buli very smooth nga bw'olaba ebikoola by'ekiyundo bwe butyo bubeera kati ekitonto kino ky'okikwata n'okiyenga n'okinywa osobola n'okyepaadingisa okwata obukoola bwaffe obwo n'obukwata n'obwozaako bulungi kifunza kireeta obwagazi ate kikuwa amazzi kati okyozaako n'obabulako ku muliro nga kali mu lulagala n'osumula n'ojjako n'oweepaadingisa eddakiika zo nga 3 n'ojjayo kakola kaakyo si kanene nnyo naye kasobola okubeera nga kakola nga 2 bw'oteekayo n'ojjayo so osobola n'okiyenga n'okitawaaza ate era osobola okubeera ng'okola ki ng'okinywa wali wonna wansi results ojja kukwasaako emikono 2 eddagala eddala lye tusobola okubeera nga tukozesa ekigaji nkibasomesezangako nnyo ekigaji tukikwata ne kuba mu blend oba n'okinyiga n'okifunamu geera oyo ojja mu kyawakati bino ebya green si byetaaga njagalamu ekintu ekyo ekya white ekyo ekiri wakati kijjeemu kinyogootole oba kiteeke mu blender kikuba osobola okunyongeramu ntuzi tutini bw'oba oyina emmeeme yongeramu amazzi agawerako kinywe bw'oba oyina omutima kuba kikaawa ge mazima naye ate munnange geera oyo takaawanga omuntu akifumbye n'okinywa nga kiriko kino ekya green akaawa bati singa wali okyandikaaye so bw'omala okunywa geera oyo oba si kyo osobola omukwata noweetawaazanga ngendere emmanju ogenza kukolayo kitawaaza yisaayo ekigaji kyo ogenda kugoba infection ogenda kujjanjaba ebyo simanya recurring infection oba ozigobye amazzi kiriya ate n'ekirala n'ettama munnange osobola okulifuna mu mbeera bwetyo omusajja agenda kuwoomerwa kubanga agenda kukulya nga teyeeraliikirira nti ogenda kukala so ekigaji nakyo osobola okubeera ng'okikozesa mu nkozesa bwetyo ekimankulata okikwata n'okiyenga n'okitawaaza kigenda kujjanjaba infection kigenda kuwa obwagazi ate era kigenda kuwa amazzi bw'omala okitawaaza oba osobola okukwata ekimankulata ekyo kyennyini n'okifumba n'okinywa bunywi oba si kyo osobola yangamba ekiyenge kitawaazi oba si kyo osobola okikwata gw'ayagala okufunza n'okikolamu like n'okigotta mu ngalo zo like you rub it in between your hands kale kyonna kikiri n'okigotta whatever n'engalo zo nga bw'onaakwata n'okola bw'oti n'otandika okulabinga engalo zo nga wakati waliwo eddagala kati ne keefunya ne katandika okuzaala amazzi kankwatire kasonsekeyo munda nga kali ng'akasongovu nga bw'olaba olugalo teekayo eddakiika za 3 sikayo ekyo nno kigenda kuwa permanent results ez'okufunza kuba kyo ate kirina engeri gye kisika omubiri okubeera nga gudda tokiyitiriza olinza okufunda omusajja n'ayagala okuyingira ate n'ogaana ebizibu n'ebikugwira mubeera bulungi omukama abanjagalire abankuumire temujjanga okwo so mukyala weekanike omusajja akawulidde kaweereze mukyalawo eddagala lingi ne lyesimenye lyemusobola okukozesa okubeera nga mutenda tulina okura oyo teweetaaga na kusamba nsiko tulina obushera amazzi just pure water
Teri mukazi ayina amazzi nga tanywa mazzi, nze sikitegeera nakitegeera. Oŋŋamba otya nti gwe tunywa mazzi omala wiiki ng'onywedde ebikopo by'amazzi 2 andi oyagala mazzi? Wagenda okubeera omukalu, wagenda okulumizibwa infection, kubanga n'enkali gy'ofuuka yonna ya orange. Making sure nti enkali gy'ofuuka njeru eri colorless, awo amazzi ojja kubeera nago. Mubeere bulungi, mweraba. Yeah, yeah.